Ababaka bava mu bukiikakkono bw'eggwanga batabukidde gavumenti ne batiisatiisa nga bwe bagenda okutandika okukuŋŋaanya emikono beekutule ku Uganda eyawamu ng'enta bw'eva ku ky'abakungu ba gavumenti okunyaga ensimbi ezazirina okukulaakulanya abantu baabwe. Mu lukungaana bannamawulire bakubye ku kizimbe kya Paalamenti, ababaka bano bagamba bakoye okunyigirizibwa n'olwekyo bagenda kukozesa amateeka beekutule ku Uganda eyawamu. Kano ke kadde twetemeko ku Uganda yaffe eno, tutandikewo eggwanga eryaffe lyebayita Nile Republic. Twajjanga tubiyitanga ngero oba kirowoozo, naye katugenda kuteeka mu nkola. Tugenda kukiteeka mu nkola ku lw'okuba tuli bakoowu, tuli basoosolwa ennyo, ate nga tulowooza nti obukenuzi buno bwe tunaabulekera nga tukyali ng'abali awamu, amafuta agayolekedde gano sente zonna era tagenda kuzikenula. The government is grabbing land, giving 40,000 hectares to Marivani. The moment Marivani takes our land, the day Museveni will leave is the day when all the equipments and he will leave actually running. Ekiro ekitabudde ababaka y'engeri gavumenti gye yakwatamu ekirwadde kya kinyenyamutwe lyatawanya abantu mu kitundu kino, nga bagamba nti ne bwe banaafuna ebyobugagga ebirala ng'amafuta bayinza obutabifunamu. Oluvannyuma ababaka bano bayimbye oluyimba oluvumirira obubbi obuzze bayolekera mu gavumenti eno. Down with the thieves. Down with the thieves. Down with the thieves. Down with the thieves. Curse to the thieves. Curse to the thieves. Ra. Ra.